nga bw'omanyi nti ebiita ekiro ne Kabaka yeetikka, wulira akatambi kano ak'entiisa ate nga amawulire malungi eri bannankyukakyuka bonna. Weziyidde ku mpewo ng'amawulire g'enfunye galaga nti abasirikale abamu mu mpolampola oba mu nkukutu batandise okubeera nga bajeemera Gen. Museveni. Wuliriza, naye kennyini amaze okubeera ng'atowa oda kubanga amaze okubeera ng'akibuuka nti bano abamu tebakyamwesiga, era nga ne Gen. MK oba muyite mutabani we ono yamaze dda okubeera ng'amusalako ku buyinza ate bw'abadde alina. Njagala ojjuke nti Gen. MK oba muhoozi Kainerugaba yavaayo gye buvuddeko n'amugamba nti taata nzizaako ku buduumizi bw'amagye ag'oku ttaka. Ono ng'amaze okulaba mu West Africa engeri gye bali bamamulako zi gavumenti. Kaakati ono teyamunyega kigambo na kimu wabula okubadde ng'okumuddamu amusazeko ku bitiibwa. Kati byonna mbikuleetedde ogenda kubeera nga obiwulira, wabula era n'amawulire amalala galaga. Onjagala ojjukira ebigambo bya President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yatugamba nti mu mpolampola ayina abasirikale baakolagana nabo abamuga nti omusajja twamukoowa aw'okute toddiriza, era nga nammwe obutambi obw'enjawulo muzze mu bulaba obumu obw'abasirikale ddala ba poliisi nga bawaga mu nnyimba za President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga beeyagala. Kati nkuleetedde obutambi buli busatu ogenda kakasa nti abasajja bano batandise okubeera nga bakola kituyita defiance oba okubeera nga bajeema. Ngenda kubeera nga mbikuwa mu butambi wano gwe kennyini weewulirireko kubanga njagala omanye nti amagye galina amateeka gagafuga. Kati embeera emaze okubeera ng'esajjuka, nze kanjikuwe gwe gw'omanyi kyonompa. Jjukira tambula ne Haji Miti omusomi w'edduwa kkungwe gwe alina ekizibu kyonna. Ennamba ye esembya 15 oba oli mu Uganda oba oli bweru wa Uganda, teweerabira kubeera ng'ogikonako, onajja kubeera nga akuyamba mukwano gwange ampuliriza mu bizibu byonna by'olina. Kati nze Eke Master emabega w'omuzinda lunatudde okubeera nga nkubira tooki mu nsonga eno kuba namaze dde okubeera nga nteekako galubindi. Nagamba nti omukutu gwaffe guno gwa muntu wa wansi agala enkyukakyuka ku Eke TV, era kati gwe atagala nkyukakyuka obeera mu kifo kikyamu mukwano gwange ampuliriza, wabula nga kyolina okubeera nga otegeera nti abasajja bano batandise dde okubeera nga bakola ebikolwa ebimu ku byekko ebisiiza gavumenti enziro. Njagala ojjukire batugamba nti abajaasi ba gavumenti ezaavaawo baatulugunyanga abantu, era bano kyabaviirako okubeera nga bakyayisa gavumenti. Kati wenjogerera essaawa zino nga ne mu Uganda essaawa zino mu UPDF kino kyatandise dda kubanga bwino mukuleetedde ogenda kubeera nga okakasa, wabula era abamu batandise dde okubeera nga bava ku mulamwa okulaga nti ensonga gye baliko eya mwami Museveni ono baamukoowa dda, era nga bano balaga nti baagala ekintu kipya mu ggwanga Uganda. Kansoke nkutwale mu katambi akasookera ddala mukwano gwange ampuliriza, wabula akatambi kano ka mukwano gwaffe oba muganda waffe Ashraf Kasirye. Ono yakubwa essasi mu bitundu by'Erwengo e Masaka bwe baali bagenze okunoonya akalulu ku bwa pulezidenti, era nga bagenze n'okunoonyeza omusajja amanyiddwa nga Twakagabo oba MP. Ono yali mu NUP oba mu bantu bawansi oba mu struggle olukwe ne yegatta ku MK oba gite muhoozi Kainerugaba project. Kakati ono Ashraf Kasirye yakubwa essasi ku mutwe, era wenjogerera ngono yamaze dde okubeera nga alongoosebwa mu ggwanga erya America. Operation yatte essaawa 6 eky'omukisa omulungi abadde successful, naye ono agulubye n'obulwadde, agulubye n'obulumi bw'essasi kubanga essasi lyamuyingira mu mutwe okuva 2020 na guno gwaka mukwano gwange Desemba libaali terivanga. Mukazuke nkwa ku mboozi eno kasiti katono nnyo bwe tuva mu katambi kano ngenda kukutwala mu mboozi eri gye nkugambye ey'abasajja abatandise okubeera nga balaga nti bawemuse, balaga nti Gen. Museveni nedda byakola babikooye, era ng'ono balaga nti omuntu gwe baliko ate mulala nnyo, era mu bamu balandise n'okubeera nga bakola ebikolwa ebyekko ku bannansi basobole okubeera nga babeekyayisa. Naye nga sinakutwala eyo, kankusooke nkutwale wa Kasirye, Ashraf Kasirye eyakubwa essasi munnaffe mu struggle munnange omulabeko. Oli ebigambo bino byennyamiza ate nga bikwasa ennaku bambi ku Ashraf Kasirye. Ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'12 mu mwaka gwa 2020, Ashraf Kasirye yali omu ku bannamawulire abatamanya Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kunoonya akalulu k'omukulembeze w'eggwanga, era yali ku lusegere nnyo olwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wabula bwe baatuuka e Masaka ebintu byakyuka, poliisi n'erinnya eggere mu ntambula zaabwe n'etandika okuwandagaza amasasi n'omukka ogubalagala. Mu kavuvuŋŋano kano omusirikale yakuba Ashraf ekintu kiteebeeza okubeera essasi ku mutwe, era wano we yakoma okutegeera. Olwaleero tuwayizaamu ne Ashraf gwe tusanze mu kifo ekimu mu Kampala n'atulombojjera embeera gy'ayitamu bwe kyatuusibwako bisago ebyamuteeka ku ndiri okumala akabanga, era akyatenda Mukama Katonda eyamubikako akasubi emagombe n'asimbayo kitooke. Omulamu obadde buzibu okuva nga 2 Desemba, wadde nga natulugunyizibwa emirundi egyasooka gyawerako, naye guno ogwasembayo ogwanviirako essasi okunkuba omutwe
kwali kuzibu nga 27 ogwe12 mwaka 2020 nengenda nenfuna operation yasooka e Rubaga. Katonda n'ayamba ne mala ennaku ngazi z'omukoma n'enzira engulu nsobodde okubeerawo mwaka ogwasooka 2021 ne guno gwonna gunaatera okuggwako. N'ekisinga okunyiiza kiri kimu oba okunennyamiza kiri kimu nti Museveni ekintu ekisinga okuba ekizibu kwe kuba nti wooli ebbanga lino lyonna nga tokola. Ashirafu agamba nti obulamu bwe n'ebiseera bye eby'omu maaso byayonooneka era talina ssuubi nti aliddawo nga bwe yali, anti akadde kano atambula ayambadde akakokolo olw'akawanga ke okukosebwa era alinda kuddayo kulongoosebwa mulundi gwakubiri. Simanyi olulimi lw'abasawo naye dokita yangamba ojja kufuna ebizibu bingi singa omutwe gubeera empty. Saakimanya nga kingamba naye bwe navaayo nga sinnagifuna byebintu bisatu byenkumenyedde byanfuukira ekizibu: omusana, empewo eyo empisa bubi nnyo era bwe ntula ku pikyoko ng'entambuza entwaleko wentwala mbeera mu kusaba ntuuka ddi ate nga saagala edduka ennyo nate nga njagala ntuuke njiveeko. Ashirafu mu kiseera kino oyinza okugamba nti aliwo ku bwa Katonda anti takyalina kyayinza kwekolera era abeerawo kulwa bazira kisa abamukwasizaako mu bintu eby'enjawulo. Dokita yagamba abamu ku baali bazijanjaba nti obwongo tubusazeeko kinene nnyo ekibadde kigenzemu omusaayi, so ojja kubeera n'ebizibu bingi. Ayinza obutaddamu kutegeera, ayinza obutaddamu kwogera, ayinza obalemezi 6 paka lwaliddamu okwogerayogerako. Naye Katonda oyo oba aliwa oba mu ggulu oba wano oba wa gyonna gy'ali w'amaanyi. N'okutuusa kati Kasirye akyebuuza ekyabagula abasirikale okumutunuzamu omudumu gw'emmundu era agamba nti ekigendererwa kyabwe kyali kyakutwala bulamu. Maybe nali live ndaga abantu ebigenda mu maaso. Yes, it was one of the reasons but not the only reason. Kubanga Bobi Wine yandi mu maaso namukavalingira mabega era nga sometimes akyuka nampa interviews abaye tukiyite kikatonda okubanga omusajja yali eyankuba essasi oba kyonna kye yankuba ng'ayimidde mu maaso ge emmotoka nekola mpa Bobi n'agwa wansi ne kakubanze ddala yali atagetinga nze oboona. Ono agamba nti yeekubira endulu mu mbuga z'amateeka okunoonya obwenkanya wadde ng'akimanyi bulungi nti gavumenti yagaana okukangavvula abasajja baayo abaamutuusa ku kino, wabula alina essuubi nti oba oli awo bwe kataligirya eribika amasumba. The institutions zonna eziri mu Uganda wadde weeziri okukola kwazo ebiseera ebisinga kutandikira ku oyo omu azifuga, naye musango gulina okuloopebwa, justice esavingibwe okuyamba nze n'ababala bonna abafuna ebizibu nga byenfunye. Osangayo bawo okusalawo okulungi eri omusango gwange kijja kuyamba kyeyamba omuntu omulala yenna, naye ne waba tewabaddewo kwekiri ku rekodi. Ashirafu mwenyamivu olwa gavumenti gyeyisamu bannamawulire nga bali ku mulimu gwabwe era alina okutya nti bannamawulire bangi ab'omuzinzi boolekedde okudduka mu mulimu guno olw'okutya okutuusibwako obulabe. Kitiisa kubanga ffenna abamawulire tuli safe. Bawambye munnamawulire Kavulu Kenneth kibadde afuluma mu kampani mwakolera wabweru ne bamutwala. Kyokka ekisinga okwewuunyisa engeri gavumenti yaffe gyekolamu emirimu gyayo ereetawo embeera y'okulaga nti okuwamba kiri nnomo, ng'ate basobola okujja ku ofiisi ne bagaa twagala Kavulu tulina bye tugenda omubuuza n'okumusigaza atizoke. Kituteeka mu mbeera y'okutya okw'amaanyi. Wabula mu ngeri enjawulo Ashirafu asiimyemu ak'ensusso Babi Itungo Kyagulanyi ng'ono ye mukyala wa Robert Kyagulanyi Ssentamu gwagamba nti amubeereddewo mu buli kimu era kumpi yafuuka muzadde gy'ali. Bana nina abantu bangi benjagala ennyo okwebaza naye kaneebazeeko omu, Babi Itungo Kyagulanyi. Kana kenke nazaala Katonda katuuma Itungo. Kuba Babi omwana nga omukulu asoma. Bw'oba okyalojja n'okutenda ennaku Ashirafu Kasirye gye yayitamu, enkuba gye yakubwamu essasi ku mutwe, ate ng'ono yaloopa mu kkooti naye nga ne justice oba kiyita obwenkanya tekivangayo tafunanga bwenkanya naddala eri oyo eyamukuba essasi kubanga bagamba nti baamulaba era ne baleeta ne bwino omusajja oyo eyamukuba essasi ng'ali mu yunifoomu eya poliisi. Omusajja ono takwatibwanga, tavunaanibwanga, takangavvulwanga
weewaawo byonna ebyo biri bwe bityo naye mukama katonda nga bw'atali amandaazi bw'atyo Ashraf Kasirye yakwatibwako Oweekitiibwa nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Ngobi Obin n'atwalibwa mu ggwanga erya America n'asobola okubeera nga ajjanjabwa kati amaze okubeera ng'akolebwako operation eyatutte essaawa 6:40 naye ng'ogendo kakano okuvaayo ng'eno yabadde successful era mukama katonda yamuyambyeko akasubi ono n'adda engulu wabula ng'okyawuliriza ebigambo ng'ebyo ebikwasa ennaku ebyeraliikiriza ebikwasa ennyiike omuntu eyandibadde akuuma bannayuganda oba bannansi eyalayira okusaavinga ensi nga tali partisan oba nga taweereza muntu nga bwe mulaba nti amagye oba poliisi biweereza General Museveni mukwano gwange ampuliriza kati wulira ebigambo ebirala abasajja abapoliisi abasajja abasirikale aba UPDF bano nga bakyali ba serving officers era nga bali mu byambalo eby'omuwu w'omusolo byabagulira ku musolo gwo gw'otula gwe nnyini nga bambadde combat ey'amagye baavaayo gye buvuddeko ne balayira ne bagamba nti bo batwainingibwa kutta era nga bano batandika okwemobilizinga mu bo nga nabo bokka mpola nga bano bagamba nti bakolera muhoozi Kainerugaba mutabani wa mwami Museveni kakati bano nga bagamba nti omuntu yenna anajeemera ebiragiro byabwe bajja kumukolako amateeka begalagira kubanga bo batwainingibwa kutta kati bw'owulira ebigambo nga bino eby'ennaku ebiva mu bakuumaddembe abandikumye bannayuganda kansooke nkuwa akatambi k'abasajja bano okewulirireko mu bigambo byabwe bo kennyini nga boogera nti bajja kufaafagana omuntu oyo yenna aneekiika mu kkubo eremesa muhoozi Kainerugaba gy'oli nti be balina okubeera nga bategeerera bannayuganda mukulembeze ekyo gwe balina okubeera nga bamuwa mukulembeze ekyalina okukulembera eggwanga Uganda bwe kiba nga abantu abakuumaddembe abakwasa empisa ate basiwuse empisa kitegeeza nti bano batandise dde okubeera nga beefuulira General Museveni kubanga twali tumanyi nti UPDF basajja ba mpisa naye kisinga okwewunyisa waliwo n'akatambi akatambula njaka kuwaawo nga vidiyo gwako mukwano gwange ampulizo gya kalaba abasajja bano batandise okusiwuuka empisa batta bannayuganda babba bannayuganda batulugunya bannayuganda ebitaalingawo nga mwami Museveni yakalunnya mu bukulembeze obw'ensi Uganda so okulaba akatambi kano tweyongere mukwano gwange wadde kannaku ate era nga kyewuunyisa. We are here. We are the expendables, the untouchables, the impatient. We fight to kill and to destroy. We are Team MK forever. And where we have reached now, the post stands and they say best. I will make sure those who are not happy with this country. Right? Are we together, my friend? Now, there's one right? It's physical. All people who he has been with. Are we together? Meaning, the last date of the retirement of the general 20. All of them, right? Now 2028, we shall identify officers specialized, which we are doing now, where the regions where they come from. What is called MK project. MK what? Project. MK project. If you go against it, I am telling you, we shall crush you. We shall do what? Yeah, we shall crush you. I am not a Munyankole, and I have never been a Munyankole. My mother is a Mutoro. Sawa? But to be who I am right now, I was never by Munyankole. I became a Koporo by Munyankole. I became a Usumiten by Munyankole. I became a PC by Munyankole. I became a lieutenant by Munyankole. And I am here in Oliver Town by Munyankole. Yes, sir. So there is no way whatsoever that I can betray you secretly. Right? So you have become an officer. I'm telling you this bitter message. I'm telling you what? A very bitter message that you have accepted. That Museveni comes, he finished 2026, he comes, he hands over in 31, give us the blessing, then the MK project takes what? And if you want to enjoy this summit, I'm telling you, if you want to enjoy this summit, you must vote. Are we together? Campaign? Yes. So if you want to enjoy this summit, you must vote General Muhoozi. Ebigambo bino bikwasa ennaku era nga byennyamiza okulaba ng'omukuumaddembe ali mu uniform ekuuma munnayuganda omusolo nga gwa munnayuganda ne bavaayo ne bawa amateeka
nti omuntu yena anabeera against MK project we shall crash. Ekigambo crash Mwami Museveni agikozesa nnyo, we shall crash. Fenga abaganda we shall crash. Nkakasa akantu ako mwakawulira. Kakati ne mmaje mundeeri wali abagamba nti yena anabeera against MK we shall crash. Ampuliriza ebigambo bino bikwata ku nsi yaffe Uganda. Si kusosola, si kugamba nti bukyayi kusiga bukyayi, naye ekikulu kya byonna kuba tooki na kulaba mazima matuufu. Abantu nga bano ne batuuka n'okukola enkuŋŋaana ze bakoze ampuliriza nga zoogera ku nteekateeka ya kukyusa ggwanga, naye nga bano balina kubeerawo kulindirira bulindirize ani eyandizze ng'omukulembeze basobole okubeera nga bamukuumira mu ntebe n'okubeera nga bawa ekitiibwa ekyo bannayuganda kye baba basazeewo, oba omuntu oyo yennyini bannayuganda gwe baba basazeewo okwetera mu ntebe bano bamukuume ng'ali mu ntebe. Naye bo bano bakugamba baagala 2024 weenaatuukira nga Mwami Museveni n'abazayi banne bonna babajjeewo. Kakati ampuliriza bano nga baleese owaabwe kifuba ddembe. Ampuliriza ebigambo bya nnaku naye nga ge mazima. Oyinza okwiraba ng'ebyokusaaga naye kino kikulaga nti ekiri munda ne Mwami Museveni abantu bano baamukowa. Kyova olaba yawadde etteeka ekkambwe n'agamba nti kaaba omuduumizi w'amagye w'oku ntikko talina kusengula kazibe ttanka 2 kebe ttanka emu okugijja mu kifo kimu okugitwala mu kifo ekirala nga tebamutegeezezzaako. Talina kukyusa basirikale batwala eno batwala eri nga tategeezeddwako, kubanga ono akimanyi nti essaawa yonna abasajja basobola okubeera nga bamuwamba buwambi nga tategedde. Kati ampuliriza tutambula ne Hajimiti, katuve mu Hajimiti nkwakatambi akasembayo oli ebigambo bino eby'ennaku ng'abasajja basirikale bafuuza abasirikale. Hajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange, buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulako akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa? Nantegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa. Hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Hajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumansira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku namba 0752 Waliwo omusirikale wa UPDF amanyi ogenda kubeera ng'ogawulira mu katambi. Ono yavuddeyo n'alumba bannansi bannayuganda oba munnayuganda omu eyabadde akola bizinesi eya mobile money. Ampuliriza n'amulumba kifuba ddembe onampakira amasasi teyamusse naye ogenda okakana ng'omusimbi bambi omukyalo ono gwabadde alina oba zakuŋŋaanyizzaawo omusirikale ono ng'akuuliise nazo. Kati ekisinga okubeera nga kikwennyamiza oba ekikwasa ennaku, omusajja ono yabadde alina emmundu AK-47 era mu kutwala ssente zino yasutte kifuba ddembe. Kyokka ng'ono y'omu ku balina okukwasisa amateeka n'okukuma bannayuganda wamu n'ebintu byabwe kye yalayira. Kati omusajja ono mbwe abasirikale ba poliisi kw'ossa amagye baakoze ekikwekweto ogenda okakana nga bamugobye nga bamukutte ate bassemutte. Mu kifo ky'okumukwata ne bamubuuza abba nabaani lwaki abba, omusajja bamukubye okubi masasi nga musirikale mu UPDF awedde emirimu nattibwa. Kankuwe emboozi eno ogitegeere tufundikire olunaku mukwano gwange naye nkusaba n'obwombi video ensooka ogiwe ekigalo ompye subscribinge ku mukutu gwaffe tutambule ffenna mu mwaka waffe atagwa malojja. Bwe bityo ebyasibwa ebyesoozezza ku kaala akayitibwa Mawero East B mu disitulikiti y'e Busia. Ab'ebyokwerinda babadde bagawanyisiganya n'omujaasi wa UPDF Ashraf Kudu gwe bazze bafubutula okuva mu katundu akamanyiddwa nga Albaine. Gano gagenze okukkakkana nga Kudu zembuyaga ezikaza engoye. Tukitegedde nti emberenga okugagira omujaasi ono kyaddiridde obulumbaganyi bwe yakoze ku bbaala emu n'emmundu kika kya AK-47 n'abaako omukyala akola ogw'okukyusa ensimbi gwe yakubye ebyasi n'akuuliita n'omudidi gwe ogutannategeerekeka muwendo. Ab'ebyokwerinda amawulire g'abatonye mangu mu kutu era baazambalidde ku mugongo nga nswa ne batandika okugobagana ne Kudu eyabalinnyisizza emitala egiwerako. Omubbi avudde naye ng'ali mutambulirako so kati omubbi wa musanze n'amukuba ebigere n'adduka n'essente. Bw'amaze n'agabakkuzaamu bamanecenya ne bagwa n'akwata abakazi bamanecenya ne bamusuulira ssente. Omu ku bakazi abo n'amukuba amasasi. We tumulabidde ne tumugoba okumujja mu Alubaini ne tumuleka paka mu kiwero. So nga ffe poliisi bwe tufunye amawulire ne tufollowing omusajja oyo
paka wansi mu kyalo bakiyita Kinyole. Ono ekiwejjowejjo yakikubye mu nju y'omu ku batuuze era wano abazze bamuwondera kwe kwebulungulula enju olwo ebyasi ne bitandika okuvuga. Ampuliriza eyo Uganda mwowangalira, ye Uganda mwempangalira, ye Uganda omwana wo n'omuzzukulu wo mwe bagenda okuwangalira. Omusajja ono mukuuma ddembe naye kikwewunyisa ate y'omu ku bakozesa obubi ofiisi ye okubeera nga agezaako okutta n'okubeera nga mukwano gwange awamba n'ekifuba ebitali bibye oba oliawo ate ekintu ekizibu ennyo bannayuganda oba bannansi kye tuvumirira enkya n'eggulo ne tubagamba twetaaga gavumenti empya enaasobola okubeera ng'esasula abasajja bano akasente akawerako, enaasobola okubeera ng'ewa abasajja bano alaawensi eziwerako, enaasobola okubeera ng'eyamba abasajja bano okubawa ennyumba ennungi mwe basula, gavumenti ennungi enaasobola okuweerera abaana b'abasajja bano oba oliawo bakomye emize gino. Mukama Katonda akumpera ebirungi ebikira obugulu bw'egongolo musano Bamwefuulidde gimpeera ekigalo era omupya nkusaba subscribinga ku mukutu gwaffe ogw'omuntu wa wansi tutambule ffenna mwaka